gwanga erya Uganda erya UPDF wetwogerera amunange bafuuse dda bataka mu gwanga lya Israeli mu kafo akamanyikiddwa nga Gaza Strip awe owali olutalo wakati wa Israeli ne Palestine sako n'ensi ez'enjawulo ezino okubeera nga temunange zirwana era nga abaana batandise okubeera nga temunange balaga waaka nange Uganda atulina abaana abalina waaka oli asembayo okubeera nga temunange waaka binnyo njagala kubeera nga tekutera okutambyawo osobola okubeera nga te olaba abaana engeri gye batandise okubeera nga tebakwasaganya emirimu gyabwe naye nga omanyi munange gye bagenze okulwana nabo si be bangu abali awo era babawonize dda ne babagamba nti tugenda kubeera nga ate tubalagako so abaana baffe tubeere nga tetubateeka mu ssaala ngenda kubeera nga tekutera obutambyawo tusobole okubeera nga te twirabirako biki ebimu kubeera nga tebigenda mu maaso saidi zeeyo mu ggwanga erya Israeli nga abaana baffe aba UPDF munange balaga ki kye balinawo saidi zeeyo tula butuzikalira sako n'ensonga endala nnyingi nnyo nga buziri kubeera nga tezitambula mu ggwanga tiganda nterako ekigalo ku vidiyo sheyalingirako abalo jagenda osaawo nawe obeere nga te osondewozayo okusinsunga nga bwogenda okubeera nga te oziwulira shikashafu omufuna ajja kulumbiridwa of course ku namba z'essimu ziyitawo ku stickers ng'akozesa amaanyi ageddwa mwekwateeka tulabe ki ekiri mu kubeera nga tekigenda mu maaso saidi zeeyo mu ggwanga erya Israeli ng'abaana aba UPDF bali mu kubeera nga tebalaga waaka gwe balinawo tembaawo. Wenjogerera kati majje gaffe gatusedde Gaza era nga gagenze okwetaba muki mukuuma eddembe so abasinga video ne bagamba ati bagenze kulwana bagenze mukuuma ddembe kijukire watali ddembe kitegeza waliwo obutabanguko kati gwe mukuume ejje lya UPDF batake Gaza nga bagenze okwambalagana n'abasajja aba Hezbollah abasangibwa mu Lebanoni nga kwotadde n'aba Hamas abasangibwa mu Palestine jukira Hamas yerwanagana ne Israeli nga kwotadde ne Hezbollah eyakulirwa nga Nasrallah kati abo kitegeeza nti Uganda eri against bombiri lyabo naye nga ate abo Irani yebali emabega amazima gali nti baganda baffe tubasabire ekimu ku kyasinza okunkuba ekikwe kwe kuyita ne mu parliament bafune olukusa oludipoting amagye e Israeli obe Gaza bulijjo ekitakolebwa nga tutwala abaana e Central African Republic nga tubachwala e Chad obe Juba ku luno bayise mu parliament mu makuba amatuufu ekimu ku kikulaga nti mission impossible tubongere sala ejje lya UPDF linaamalako esuma Gaza kisoboka ejje lya UPDF batona abaliwunyamu wano wansi kufunguwa barabara amazima gali nti Uganda ye yasobola okuleeta emirembe oba okutebenkeza eddembe e Somalia 20 years America Somalia yali emulemerete Uganda nerumba neteka Mogadishu mu wiki 2 nga tewakyali afungwa mudomo bonanga bagufunze up to now America bali kuswitize Somalia lwakubejje lya UPDF liba wadde emirembe. Many of you are saying that I talk about the fate of the people of Gaza but actually do nothing. Right here I am making this video to ask His Excellency President Yoweri Museveni to be part of the deployment for Gaza. I am willing to take any course necessary at Kimaka so as to be properly deployed. I have some previous experience for several years in peacekeeping, UN peacekeeping particularly, and I have worked
quite well, if I can say, at the Department of Communications and Public Information. So I am asking His Excellency President Yoweri Museveni to kindly accept this request, and I am willing to go and get the proper military training at Kimaka and be able to do the work properly. I'm making this video because I know that, as you know, Your Excellency, your people, I can put everything in writing and then get there, and you know, sometimes documents disappear, letters never get where they're supposed to get. So I'm making this video. You guys know exactly how to get in touch with me, particularly the people at internal security, where my brother works, General Taban, and that is the easiest way. So I'm making this request to Your Excellency President Yoweri Museveni to be part of the deployment of the Uganda People's Defense Forces to Gaza. Thank you. All right. Bano abasajja bakulembera Uganda bayina scripts ze basoma nga mu butuufu oba naawe toli wa kukkiriza olina okukkiriza ku mpaka nga bw'obeeramu n'essuubi bukeera nkyanoga nti mu butuufu essuubi lyange ligenda. Ekigenda maaso olunaku olwaleero amawulire gafulumye nti Uganda egenda genda eyambe mu lwaŋŋanda lw'e Gaza era egenda kwetaba mu lutalo olugenda maaso mu Gaza between Israel ne Palestine. Mu nnaku entini nga bino tebinabaawo twalabye ekibumbe ky'omusajja yakulemberamu okujja Abayisirayiri e Uganda nga bamukozeemu monument ne bakiteekaawo Entebbe ku airport enkadde. Bino byonna ebiri mu kukolebwa oba badde kyalina essuubi abazungu wallahi nkubuulira kino ne mu nnaku nti ogenda olaba nga ne restrictions ez'ennyonyi na buli kimu nga kizzeemu ne kitereera bulungi. Omuzungu ye kasita omusanyusa n'osasula omutango tekiriko kubuuza. Kakati kino ekyakoleddwa kyongera okulaga abasajja bano nti mbutuufu ebitabo bye babikula abikula page bwoti n'olowooza yakagipublishinga n'olowooza yakagipublishinga gw'abadde alina essuubi ng'oyimba n'oluyimba noga nti ye ogenda okutuuka ng'owulira mutuufu olina okuyimba ng'olembeggereza ku kiki ekikoleddwa. Bino mubiraba muyinza okulowooza nti mubiraba mu ndaba ndala naye ate ekyewunyisa abasinga okutegeera ebyobufuzi be batali boogezi nnyo era waliwo abaakirabiddewo ne bakisomerawo ne baga nti abasajja ne wano batuwanguliddewo. Kati abadde asuubira obuwanguzi okuva sayidi eri ewagendebwa okuba nti nno munnaaye Uganda erabisibwa kakati byonna bigenda kuba bigaddwa era bibikkiddwa. Togenda kulaba kulabisibwa kwonna kwa Uganda nga Uganda eri mu kulwanagana Gaza tekiriyo. Teri kyogenda kwogera nti munnaye Uganda ng'eri eri mu kugamba nti ereeta mirembe Gaza. Tukimanyi olwo olutalo lw'e Gaza mu butuufu abasajja basinga kulwana nnyo bakozesa bikuba waggulu bikola ki si lwa ground nnyo ground ntini naye Uganda esobola okugenda ku ground nga tugimanyi nti ya tabu ku ground n'ekyusa embeera e Gaza. Kakati awo ogambira ati mu butuufu engula enejja kubanga omuzungu ye kasita omusanyusa n'okola kyayagala talina kirala ky'abakwetaaza era ebintu bigenda babitundibwa ebyokulwanisa biti buli kimu ogamba nti Uganda egenda labisibwa. So bano abasajja amagezi bagalina era ogenda okuyiiya nga bo baayiiya dde ekyomumaaso ekiddaku ti pulaani E bwegaana nga tuleeta pulaani B. Gwe wojja ne pulaani eyo baba ne pulaani endala nnya reality era olwo batagenda kubitegeera naye nga gegagenda mu maaso UPDF essaawa yonna bagambye egende Gaza ereeta emirembe yagireeta Somalia Congo yaliyo ne mu nsi endala zonna ezibadde zitaliimu nnyo mirembe Sudaani kakati bagisindise eveeko mu East Africa n'Africa ejjeko mu Asia. Bonna Uganda mulimba banange tulimba lwaki oba otika munenjaga ng'akukoledde ekisa lwaki oba omutikka enjaga ng'okimanyi tagenda kusimatuka nayo mitima gya kika ki bannange lwaki osalawo osiranye obulamu bwa munno yajja kukola naawe wajja kukola lwaki
nuguza mirimu kiki bwe bamusiba obulamu bwe ne busiraana zaabadde akola zifuukizizo abaana be gwe ogenda okubalabirira lwaki otuusa munno ku kintu eky'obulabe bwe kityo Madokisi otisse muganda wange enjaga naye oli muntu mubi nnyo ojja kufa bubi mukola mwenna ku mulimu gwe gumu akutwala nga mukwano gwe omulaga nti oli mukwano gwe omusabye akuleetereko akawunga k'okuva e Uganda tagaanye naye n'omuteera mu enjaga oli musajja mubi Madokisi oli musajja mubi kano okalaba kuba bakaletedde mu kabokisi kano kati akawunga kekano kati mukubamu omukono bwenti makkati n'enkola bwenti mwenkajja akaveera nga bakasibye bulungi noddira mukazi wo ne mwekobaana ne muteera omusajja enjaga mu buwunga atuuke ku kisaawe bamukwate ddala omuntu wenna nga wali otambuddeko ddala omanye enjaga kye kitegeeza okwate enjaga ogiteere munno mu kawunga agiyingize Dubai mazima ga Katonda muli babi Madokisi oli musajja mubi Munnayuganda wenna w'olinga okuba kyeyo ng'omanyi nti otravolinga weesonyiwe ekintu kuleetera bantu bintu bano be tukola nabo be tuyita bannaffe tebatwagala kubanga omuntu wenna omanye enjaga kye kitegeeza ku ddungu wano naddala omanye enjaga kye kitegeeza omuntu yenna akutikka ekintu ng'akuteereddemu enjaga akwagaliza kufa akwagaliza ntaana talina kirungi na kimu kyakwagaliza ku nsi ate kyendabye ku ddungu toyina kwesiga muntu naago muganda wange ng'atuuka ono munnaakola naye kampuni y'emu bakeera ku mulimu bombi bakolera wamu ng'afuna vacation ng'agenda Uganda mazeyo weeks 2 bwatuuka okukomawo nga bw'omanyi mikwano gye mukwano gwamugamba ye bambindetera ku kawunga kange oba oyinamu ki oba oyinamu kilozi ngenda kukola ki ngenda kuzigula ngenda kuwa ssente ko muganda wange nti ogenda kumpa ssente mmeka onampaayo 6 nti bambi bindeetere nja kuwa na 10 ko ye 10 kale nja kukola ki nja kubireeta gamba mukyala wa biteeketeeke abireeta mukyala aleeta bintu biri mu bokisi bisiiringe mulimu akakutya k'obuwunga mulimu ebinyeebwa mulimu naki nga bimukwasa bisiiringe bulungi kakati muganda wange agamba sitwala bintu bye sikola ki bye simanyi ng'akwata kawunga ng'akasumulula ng'akakubamu omukono okukataganjula ati munda avuddeyo na kidondi kyanjaga bakizinze mu kaveera. Can you imagine? What's that? Really, what's that? Ddala omuntu yenna yali atambuddeko omanyi kye kitegeeza tuzze nga tuwulira mubuliddeko kube bakutte n'enjaga bakutte n'enjaga obulamu buba bugootaanye byonna byokoleredde ebbanga lyo lyonna munnange bw'asiseemu ekintu mu buwunga azungulula nga misokoto gya njaga aguddewo kubanga mumanyi kye kitegeeza bw'oba wali otambuddeko obanga omanyi ebyokutambula omanyi kye kitegeeza okukusibira enjaga mu mugugu ogiyise entebe ku kisaawe ojje ogiyingize Dubai. Madokisi oli musajja mubi ekyamazima ogenda kufa bubi munange olumaze okujjamu enjaga yenna yina amameeme gamukuba yenna yina akankana bw'ati aweereza Madokisi message amugamba muganda wange obadde onkoze eki kino lwaki onkoze ekintu bwe kiti nkututtenga muganda wange tulya kukamu ku mulimu tubeera ffenna nga lwaki onkola ekintu ekifaanaganako bwe kiti omusajja azzeemu ti munnange nze saabitegedde munnange sole kaakati ebyo byo bireke naye ebisigadde bireete. Madokisi akawunga kabadde kako akaguze n'akapaakinga ye mukyala wo kaakati ogamba otya nti tomanyi njaga ebadde mu kawunga ako okyogera otyo oyimirira otya n'okyogera mazima oli musajja mubi maani oli musajja mubi bannayuganda mwebeereremu bannange toleeta bintu toleetera muntu bintu ojja kwagala okufissa kuweddira mu 10 oba ddira mu 2 bigende bikostinga obulamu bwo bwonna abantu tebatwagaliza abantu babi atirisiti bw'obanga okemeddwa nnyo akuweereza ssente weegulire byayagala obirire paakingire obimuleetere naye nga togeza n'okwata ku bintu nti bakusibidde ebintu kagugu kange kaako nyamba ondeetere bino abeewaffe ke babikuleetere togeza mugenda kugwa ku kyokya muganda wange ekimuyambye afunye amagezi n'akebera ebintu nga tannaba kusituka kugenda ntebe ku kisaawe osanga bandi mukwatidde entebe
bwe yandibuuse entebe Dubai abadde tayingira ekyo mwenna mukimanyi abadde tayingira Dubai ndowooza essaawa zino obulamu bwe bwonna singa bwaweddewo dda naye saasira abaana saasira maama we saasira abantu be ffenna twajja kuyiiya wajja kuyiiya nange najja kuyiiya lwaki nga lwaki okola ekintu ekifaanagana bwe kityo bannayuganda abamu babi naye eno vidiyo ebeera ekyokuyiga nze mbadde nga mpulira biwulire nti abantu batikka abantu enjaga ku luno kituuse ku wange gwe mmanyidde ddala obulamu bwe bwe butyo bwe bubadde buweddewo nga mukwano gwe gwayita mukwano gwe bakola bonna balya bonna baseka bonna kati lwaki tasobola kuwa butwa ku mulimu mazima lwaki tasobola kuwa butwa ku mulimu bw'aba ng'asobola okukola ekintu bwe kityo n'akuteera enjaga mu bintu nga mumanyiganye ng'ogenda kutambula ng'akimanyidde ddala bagenda kukwata madokise oli wano Dubai naye okoze bubi oli musajja mubi nnyo naye Mukama ajja kusasula kano yakatandise bwati njagala wekanye twolekedde Uganda People's Defence Forces amaje ag'eggwanga Uganda mu kaseera ke tugenda mwaka okulonda eggye ly'eggwanga lyongedde okukakasa n'okugumya bannayuganda bonna tiwabeera wakukangakanga tiwabeera wakutiisatiisa security erigulu banenjagala wekkanye security erigulugulu wano laba ebikola laba emundu laba ebyasi eggwanga mu kaseera kano ke tulimu linywevu security erigulugulu gano ge magye ga Uganda basooka ne basimbira balina ebikozesebwa bya buli ngeri laba beteeseteese okukuuma Uganda okukuuma bannayuganda n'ebintu byabwe balina zitanka ziri ezimala ziti 72 nkugambye lino lyejje ery'eggwanga Uganda People's Defence Forces laba balina zi machine gun ziri ezimalayo zi drone zonna ate banojjukira tebakuma Uganda yokka basaasanyiza amagye mu nsi ez'enjawulo omuli Somalia omuli South Sudan omuli DRC gy'osobola okuyita Congo Equatorial Guinea Central African Republic ne walala UPDF linejje laba ebitanga waaza banenjagala olabe balina zirizi anti-aircraft ebikola byonna babirina UPDF yetisitisi mu kaseera ke tugenda mwaka okulona nkugambye bongedde okutugumya n'okutukakasa nti bagenda tukuuma era tibakubuzaabuze tibakulima mbw ate omusirikale omwaba n'emmundu ng'erimu ebyasi mu didi laba training laba amagye ebyasi byokka bye balina muganda wange omusirikale omuwaati laba zitanka tulaba UPDF laba ebyasi muganda wange Uganda People's Defence Forces ebikozesebwa balina ebimala okukuuma bannayuganda n'okulabula omuntu yenna eyandibadde amalawo emirembe gy'abannayuganda muganda wange toyinza kukyagala kujjako ng'onoonya kufa laba ebikola gwe balina surface to air missiles katonda wattu kakati wano nibo bakuwaana batya zimiso ziri ezikuba mu bbanga tosobola kumalako lyejje ery'eggwanga bongedde okukakasa n'okugumya bannayuganda emirembe weegiri boda ku boda genda olonde ng'okimanyi ti emirembe weegiri emirembe buli wamu bano baliwo okukuuma emirembe kukuuma abantu n'ebintu byabwe
abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba. Amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase ennamba yange yeeno eri 07 01 76 37 11 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.